Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Eri mwenna abazadde ng'olinawo omuyizi wo ku ssomero erimanyikiddwa nga erya Kisaasi College School. Miranga nakwazirana embeera si nnungi yadde akamu n'akeddagala. Ekisulo ekya siniya ey'omukaaga eky'abaana abawala kigenze maaso n'okubeera nga kikwata omuliro ne gusaanyaawo buli kimu kyonna. Kandi kibitabo bifaliso ekisulo kikutte omuliro. Guno nno si gwe mulundi ogusoose okulaba amasomero nga gagenda maaso n'okubeera nga gakwata omuliro. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku nooti 771 44 53 ne nooti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Oba incidences ez'enjawulo ezigenze maaso n'okubeera nga zituukawoko mu masomero. Mu mwaka gwa 2024 waliwoko incidence yali ey'enjawulo yagenda maaso n'okutuuka ku ssomero erimu. Emmotoka bwe yava ku luguudo neyingira essomero negenda maaso n'okubeera nga esabaala ekizimbe kiramba era n'abaana abawerako ne bagenda maaso n'okubeera nga balugulamu obulamu. Bwe twogera ku muliro mu masomero, kino nno oyinza okubeera ng'okiyita baana baliwo naddala wano mu ggwanga lyattu Uganda. Oyinza okwebuza ekibuuzo, bino byonna bibeerawo bitya? Ye nga gavumenti yaffe ekozeewo nteekateeka ki ku bintu nga bino ebijja bigenda mu maaso n'okubeera nga bibaawo? Kisaasi College School lino nno ssomero ly'omukulu wamanyikiddwa nga Alhaji Latif Ssebaggala. Wetwogerera miranga myerere era njagala tugende maaso n'okubeera nga tulaba embeera nga bweri eyo. Bw'oba olinayo omwana obanga olinayo omuntu wo ng'asomeseza eyo omwana nno munnange ng'ali mu siniya ey'omukaaga gira okubeko ku kasimu kubanga oyinza okuba nga gw'omu ku abo abagenda okubeera nga musangula amaziga akadde kano. Mbeera ki eriwo naddala nga kati yenzeddeni tuliko Beyond the newsroom BTN Media kutuusaako ensonga semasonga ezigenda maaso n'okubanga zitambula. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video eno soko gimpere like bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba nga gwe mulundi gwo ogusoose okubeera nga olaba ku videos zaffe zino ogende maaso n'okubanga munnange osubscribinga ku mukutu guno oleme kubanga osubwa ensonga ezifaananyirizaako ko bweziti omulungi agenda maaso n'okubeera nga ate ongoberera. Nsawo wennyini nzikiriza ngene maaso n'okubeera nga nkuwa video eno ate munywanyi tutandike ensonga semasonga bw'erita essomero bwe litunula. Ekyo bwetyo ddobo bwefaananye ky'omukisa omulungi nti twabadde twakulamu enteekateeka nga okuteekateeka bweti nti abaana babadde mu kukyamisana byogujjidde. Netwagala okwebaza Uganda Police ekoze omulimu munene nnyo bannaffe aba Fire Brigade beebali nnyo beebalire ddala. Ate era tukubiriza bonna akampuni ag'enjawulo agakola emifaliso agakola bulangiti abaana bonna tebasigazza bulangiti tebasigaza suuka tebasigazza makeesi abaana abazira kisa basobola okujja ne badduukirira ku baana baffe bano tujja kubeera nga tubaaniriza naye nga tusinga okwebaza Mukama Katonda tubabadde mwana n'omu na buzibu bwonna mu mbeera zonna naye nga tujagenda maaso kubanga abaana bali mu bibuuzo bali mu programu zaabwe ez'enjawulo era essomero litambula nga bwe lirina okutambula ne bigenda bikwasaganya ng'ate bwetwongera okulaba kutya twongera okutambuza kitwagala okwebaza bonna basitaafu n'abayizi bennyini benyigidde mu nteekateeka ey'okutaasa ebintu byabwe ate n'okubeera nga tulaba omuntu yenna nze mbadde wala neera gye mbadde nange mbadde ku masimu okulaba nga ensonga zonna zino tuzikwasaganya era twebaza Mukama Katonda kubanga tewali mwana awumiziddwa era tujja kugenda maaso n'okulaba nga puroguramu tuzitambuza engeri esinga okuba ennungi. Enjege eno yagenze maaso n'okubeera nga egwawo olunaku olw'eggulo ssaawa zabadde 7 ku ssomero erimanyikiddwa ng'erya Kisaasi College School. Lino ssomero lya musajja mukulu wamanyikiddwa nga Haji Latif Ssebaggala. Era nno ategeezezza nti Mukama mulungi abaana tebagenze maaso n'okubeera nga bafuna buzibu. Ekisulo ekyakutte omuliro kye ky'abaana abawala aba siniya ey'omukaaga era nga tewali ni kantu nakamu kasigaddewo. Kati just imagine omwana ali mu siniya ey'omukaaga ng'omwezi ogw'ekkumi n'ogumu agenda kubeera nga atuula ebigezo bye ebya siniya
ey'omukaaga nga notisi zonna zikutte omuliro okuva siniya ey'okutaano almost abaana bagenda otuukamu eno ttaamu nga bakavalinze sirabaasi yonna. Kaakati akadde kano eno abaana byonna bigenze maaso n'okukwata omuliro. Kaakati omwana ali mu mbeera ki wetwogerera era n'omuzadde ali mu mbeera ki? Yasindika omwana ku ssomero n'abanga kaakati amawulire gafuna gefaananyirizaako ko bwe gatyo. Tuyinza ogamba nti Mukama mulungi, abaana tebagenze maaso nakubanga waba wajjiramu oba oliawo. Katusuubire nti kyo kyekyo nga bwe kiri kituufu engeri gye badde nti lunch time nga sikola PR because abamu bamanyi okutereka information eri crucial ne bataji exposing amawulire kuba kibeerako ko engeri gye kikosaamuko amasomero. Nga bw'olaba story y'omwana erisheme yafiira ku seeta nga bagezaako nnyo okubeera nga bagi protecting nga tebagala information entuufu egenze ne maaso n'okufuluma empaka lwekyagenda maaso n'okubeera nga kibasukkako ne bigenda maaso n'okuba nga biriikinga ne kojjaawo ogenda maaso n'okubeera nga alemera mawulire ne bireetawo ko ensasagge. Guno nno si gwe mulundi ogusoose amasomero gena maaso n'okubeera nga gakwata omuliro. At least mu Uganda buli mwaka tufunayo kesi z'amasomero agakutte omuliro at least 4 buli mwaka. Kesi z'omuliro lwaki ensangi zino zigenze maaso n'okubeera nga zeeyongera okubeera ennyingi? Mu mwaka guno gwennyini tufunyeko n'ebizimbe wano mu Kampala ebigenze maaso n'okubeera nga bikwata omuliro. Naye ng'omuliro ogwo guviirako ki? Si muntu nti yakumye kasigiri n'akaleka mu nnyumba, wabula amasannyalaze n'ebintu ebyefaananyirizaako ko bwe bityo. Ani ali responsible ku damages ezeefaananyirizaako ko bwe ziti? Tugambe nti nno wiring yali omubi, tugambe nti nno ab'amasannyalaze be bali concerned, oba gavumenti nga yo eteekawo strategies ki ogenda maaso n'okubeera nga egoberera ebintu bineeno ebigenda maaso n'okutuukawo ye abaffe abaana n'amasomero agajja gakwata omuliro bo nga gavumenti cases zinene ezibeerawo mwaka ku mwaka solutions ki gyetaddewo okusalira ekizibu kino amagezi okubeera nga ekendeeza ebintu ebyefaananyirizaako ko bwe biti mu masomero gaffe kubanga tufiiriddwa abaana bangi abagenda mu maaso n'okubeera nga bafiira mu bintu ebyefaananyirizaako ko bwe biti ate mwaka ku mwaka nga tewabaddewo solution egenda mu maaso nakubeera nga ejja okubeera nga ekendeeza ekintu kino oba okueliminatinga ensonga ezifaananako ko bwe ziti. Wetwogerera okusinziira ku bigambo bya Haji Latif Ssebaggala kankuwe video eno. Kino kyekisulo kyaffe eky'abaana abamu ku baana abawala aba senior 6 ekiyidde. Twebaza Mukama Katonda nti tewaliiwo mwana afunye buzibu naye ng'ebintu byabwe emifaliso bitabo byonna byonoonese. Tuba tufunako ku nsonga efaana bwe Kisaasi College School emyaka gyonna gye tubaddewo kumpi tugenda mu myaka 3 naye Mukama Katonda bw'atubategese naye tumwebaza nti teri mwana n'omu agoseddwa. Ebitabo byabwe bigenze, amakeesi, bulangiti wamu n'amasuuka naye alhamdulillah bwekibeera nga obulamu butaasiddwa Allah tumwebaza era twagala kulaba kawetwo okulaba nga tuddizaawo abaana bano bulangiti zaabwe, amasuuka gaabwe, emifaliso gyabwe. N'olwekyo kakasa nti waliwo abazira kisaabali eyo abayinza okulaba enjege eno agata naffe babijja tubakwatireko abo bonna tujja baaniriza abayinza okutuleeta ku bulangiti ayinza okuleeta ku mifaliso kusuuka mu nkola era ya bulungi bwansi ne mu nkola eya kigudde waani naye nga twebaza Mukama Katonda nti abaana baffe bonna balamu era tujja kugenda mu maaso n'okutereeza kubadde omu yonna tugenda kuddamu okugikola naye ng'omuliro gubadde mungi. Njagala kwebaza ennyo bannaffe abapoliisi IGP Afande Chanui DPC Wande DPC we Shirarodi Osiwe Universal nabo afando naluwoza n'abala bangi nnyo bafande naluwoza n'abala bangi nnyo bakoze omulimu gwa speed kubanga obaoli abadomu zonna zandikutte naye babadde bakoze omulimu gwa speed era beebali nnyo beebali ddala. Fire Brigade team yonna ya Uganda Police ekoze omulimu gwa ttendo beebali nnyo beebali ddala. Bigambo bya Haji Latif Ssebaggala akonfaminze nti temuli mwana n'omu agenze maaso nakubeera nga afiira mu muliro guno wabula n'akubira omulanga eri abo bonna abazira kisa ogenda maaso n'okuba nga bayamba ku baana bano. Ekyamazima amatuufu embeera yeefaananyirizaako ko bweti eba nzibu nnyo nnyini ddala naye nga
ekisulo block yonna egenze maaso n'okubeera nga eggwaawo ekutta omuliro ne gugenda maaso n'okubeera nga oba oli awo gusaanya buli kimu ekibaddemu. Naye wano we tuli ng'ogenda maaso n'okubeera ng'okubira fire brigade netwala essaawa 2 namba nga tennaba kutuuka mu mbeera eyeefaananyirizaako ko nga bweti ekyamazima matuufu ekwasiza ddala ennaku. Gwe nno bw'oba olina omwana wo ng'asomera ku Kisaasi College bambi gira oyiseyoko olubu lw'ekigere kubanga embeera bwetyo bwegenda maaso n'okubeera ng'ate etambula ku sayidi zeeyo. Si kadde kalungi yadde akamu n'akeddagala. Bwe twogera ku muliro oguzze gugenda maaso n'okubeera nga gubeerawo mu masomero mangi nnyo nnyini ddala. Tuyinza okubeera myezi 7 emabega essomero erimanyikiddwa nga eryakalungu Memorial School dormitories zagenda maaso n'okubeera nga zikwata omuliro era abaana abamu ku abo bagenda maaso n'okubeera nga ate bafuna ebisogo ebiwererako ddala. Essomero erirala baliyita Kinawataka School eryo nno nalyo lyagenda maaso n'okubeera nga likwata omuliro mu myezi 6 emabega. Kakati waliwo omwe yagenda maaso n'okubeera nga afiira mu muliro guno ogwagenda maaso n'okubeera nga gukwata ne gubeera nga ate gwokya amasomero. Guno nno si gwe mulundi ogusoose okubeera nga olaba ebintu ebyefaananyirizaako ko bwe bityo. Bannayuganda abagenda maaso n'okubeera nga mungoberera ate oba oliawo ensonga nga zino zibeera nkulu nnyo nnyini ddala okubeera nga ate otunuulira n'ogenda maaso n'okubeera nga ozisaako eriiso ejjogi. Essomero erimanyikiddwa nga Little Flowers Day and Boarding Primary School mu district y'e Kaliisizo mu Kaliisizo mu district ya Lakai nalyo lyerimu ku eri eryagenda maaso n'okubeera nga likwata omuliro kw'oteeka essomero erimanyikiddwa nga Aisha Girls High School mu Isingiro district kw'oteeka Victoria College e Masaka eryo nalyo lyagenda maaso n'okubeera nga likwata omuliro. Baganda bange cases ezeefaananyirizaako ko bwe ziti zizze zigenda maaso n'okubeera nga zibeerawo. Waneno ku Little Flowers enjega eno yagwawo zaali ku ssaawa 4 ez'okumakya. Ekibuuzo kye tuyinza okwebuuza ffenna bintu nga bino bijja bibeerawo bitya mu masomero era bwe bibeera nga bibaddewo tuyinza kubyeliminatinga tutya. Gavumenti yaffe strategies kizeegenze maaso n'okubeera nga eteekawo okubeera nga ekendeeza ku bintu ebyefaananyirizaako ko bwe biti. Osanga ne districts ezimu ng'omuliro bwe guba gukutte essomero nga liri Kiboga liri Kyankwanzi balina kukubira fire brigade okuva e Hoima n'etambula kilometers 6 eryoka etuuke olwo n'atuukira mbeera ki egenda okubaawo. Bwekwata emukono bwe liba nga lyemukono fire brigade erina okutambula okuva e Kampala egenda kutuuka ddi oba si ekyo bwe likwata juuze Kamuli era waliwo eryakwata omuliro ne bagenda maaso n'okubeera nga balinda fire brigade okuva ejjinja egenda e Kamuli esobole okubeera nga ezikiza omuliro. Distance in between yawo nene ereetedde okubeera nga at least eteeka nga egendera ddala maaso n'okubeera nga eteeka obulamu bwa bannayuganda ku risk. So gavumenti yaffe nga ebintu ebimu mu bitunuulira nalabyeko ko nga ba commissioners mu budget yaabwe baabongeddeko ssente endala ezitabadde mu budget biliyoni eziwererako ddala nga 5.4 billions. Kakati ne tuweebuuza nga baakamala okukwata buli mubaka ne bamuwaayo miliyoni 10 okumwebaza emirimu. Lwaki at least ssente ezo tebazikwata ne babaako ko zi fire extinguishers ze bongera ku masomero n'ogenda maaso n'okubeera nga at least buli regional police station bagiteekako buli ewali regional police station nga bagiteekako ko fire brigade ne bagiwa ebyuma ebizikiza omuliro such that incidents ng'eyo bwe beetuuse mu kitundu singa buli district erineemu lwakiri ogambako kale obanga buli constituency erina ogambako nti tusobola okueliminatinga ebintu nga bino era n'okwata abaleeta kikateno company gye bawa nga bajjeeko obumeme gundi bitutawanya n'otutawanya simanya yo ADL biki egende maaso n'okubeera nga ekola survey mu buli after at least 2 years baddemu bakebere wirings z'ebizimbe ebinene ne conditions
z'amasannyalaze nga bweri bagende n'okulaba ddala wiring gye baakola bwe giba emyaka 2 emabega etuukaganye n'omutindo kubanga kakati tugenza okulaba nga incidences ezisinga ez'omuliro ziva ku masannyalaze naye kyekireetera ebintu bino. Just previously wano by the way omwana yali ali mu bana abateekayo fiber internet amasannyalaze gaamukubanga we gamukubidde nyini ku gundi ku office za umeme kataafe naddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka naye nga terina naamujja ku muti kwe yali. So kakati ebintu nga bino bambi abakulembeze baffe tubasaba mubitunulemu tulumirirweko ne ku bannansi omuwi w'omusolo akeera ku makya kubanga essomero lino liwa omusolo. Bannayuganda basasula omusolo ogwo bagusubira in return okufuna services. Kankuwa ebigambo bino Latifu Sebagala ng'ayogerako eri abayizi be nga munnanga abagumyagumya ate osobola okuba ng'obiraba. So many instances of fire breakouts when lives have been taken. But alhamdulillah, we are very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that fire outbreak was there during lunchtime, especially senior 6 dormitory, isn't it? I was very busy far. I got a phone call. I just sat down, I was standing somewhere for some presentation, but I said, alhamdulillah. That's what I said. And after that, I started calling various police stations up to the IGP. Every other minute, I was on phone. How far have you reached? How far have you gone? Asking the teacher, asking everybody here, and coordinating with the police. Shaban was very far, and Dr. Hanifa was very far. But I had to take a boda to rush and do what? And be here. Therefore, I'm extremely grateful to Uganda Police for having responded. Afande IGP, Afande Tanui, Afande Tanui, Afande Naluoza, DPC Chila Road, our OC Universal, and all those who have tried to act swiftly. Otherwise, the fire would have gone even to other what? Dormitory altogether. Therefore, as Kisaasi College School community, we're extremely happy because God has protected you. Because when you talk about property, uniform, blah blah, those are replaceable. But the most important thing is your what? Whether the roof has gone off, whether that is petty. But the most important element here is your what? Alhamdulillah, God is good. And all the time. Now, after thanking the administrators, the directors, the Uganda police, now I want to thank most sincerely the students' community. Clap for yourselves. We have moved together through this. They have told me that every person was really very active. Everybody was trying to save. You are pouring water, pouring soil, pouring what? So we are very grateful to you. I would like to entire staff and teaching what? Now, finally, as English Shaban has told you, we have never had any slight fire outbreak. We've been hearing about fire outbreaks in schools. Even 2 days ago, there was a school. Which school was that? There was a school 2 days ago. Ghana where?
there was a school somewhere around Kampala, and many buildings were destroyed altogether. Now, if God has tested us with this fire outbreak, we cannot really fail to thank Him for having saved your life, our life, for having saved all the lives of our learners. And as the teacher said, our programs are going to move normally. As we try to handle emergencies, like how are our senior citizens going to sleep? Right now we are handling. Where are they going to sleep? We are handling altogether. Now, what are they? Because we know that your bags, whatever you use, your soap, including everything that is your personal effect, may not be there. So we have to look for solutions. How can we ensure that you have the best that you can use as we try to have a bigger picture for what has been destroyed altogether? Nzeddeni tuli ku Beyond the Newsroom tusinkane nga Mungu akkiriza naye wabula tusabire nnyo abaana baffe ate era tusabire bannayuganda bannaffe kubanga embeera oba oliawo gye bayitamu eyinza okuba nga tewoomya nakabululu ate era tekijjaawo okugamba nti beetaaga essaala naye nga ffenna nga wamu bannayuganda twetaaga essaala kubanga embeera gye tulimu buli omu agenda mu maaso n'okubeera nga agiraba oluusi nga tayagala beera nga agibeeramu embeera eyifaananyirizaakokko bweti. For God and my country mbagaliza bye munjagaliza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.